Woteke kigere wenteka wotava unange wesiva. Mwasuze mutya wiketandise nnungi akakuba kakedde okutonya kitegeza mikisa myerere. Tuba tuyingidewo naffe Olugambo amanya amatala g'ekyenkya Nakale Mashadi awamu ne President w'Olugambo Sebuya. Ani akutawanya? Ntunula wano wiiki ebaddemu ebirungi ebizibu ebikola bitya kati nga nkyatunula nti tusooke na bizibu tusooke birungi tusooke ki tusooke birungi naye nga mwebale kusaba siraba nga nkuba etonnya mu January na February ng'eremeddeko byonna bitegeeza mikisa naye nga obutonde bw'ensi bwo bw'omumalawo tebitegeeza omuntu yambuuza enkuba lwaki ekyatonyanga emiti bagimalawo biri Katonda ye yabisalawo ate kati anti obutonde bw'ensi bwe mubwonoona kati enkuba tolowooza nti etonya bya birungi esobola tonya nereeta n'amataba ne gatta abantu kubanga climatic change mukoze ebintu bingi okwonoona obutonde bw'ensi nga n'abaali badde bataasa boogerako kakati tutandike ku biki tutandikire ku birungi weekend baddemu ebirungi bingi erimu birthday erimu biki erimu Olugambo tusokere ku zi birthday Sara Kabenge happy birthday yabadde yaggulu radio wana akaboozi ku mpiro ntegeera okumanya Sara tabeera mu mawulire tunoonyeza n'ekifaananyi kino nekibula teebereza omuntu oweza emyaka 52 naye nedda kati n'abantu bakola dda tebati tebakyatya kwogera myaka kati oba otya ki nze naye nagana nazaalibwa ku sabasaba yogera omwaka nze ngambye amanyi sabasaba happy birthday Bobby Wine happy birthday Kyagulanyi owamafuta yo yatambudde etya birthday ya leero obudde bukya buki Denso olina ku bifaananyi ebyo bya ne Hamisi yiye yawedde happy belated birthday kakati omulabye ono mulabye Hamisi naye olina okuba nga watuddeko emmere ewahamu gwe ate kakati yabadde yaggulu happy belated birthday naba ono Econ ye Econ isi tetuuseewa mukulu yajja n'agitugamba eringa Pentagon tusooke tugireke mukulu ono soke tugireke investor azimbye nakivubo n'amalirako amaanyi n'amagezi kutumidde nnyo Yasin akakatabo otuukayo kekasooka okusomesa oyagala gaggawala nganze kwata wano somawo kabuze full figure takata buli wabeerawe kabeera ate buli omu alina kasitooba nga wamukolako esitoole kekasooka sibimanyi kekasooka laga nti gwe kino nkuwadde kyabugagga kwata akatabo kaweerere ogende oyige n'akuggyako engalo olunaku olwali lwasava ayo Yasini wakati muganda we kakati era birthday nno zino ne Emmanuel Sejjengo gwe tukola naye naye wa birthday ya leero yabadde yaggulu happy belated birthday oyo head of lifestyle oba bifaananyi bya Bobby biri mu kujja bikyala Odinga naye nga happy birthday Bobby Wine Kyagulanyi olwaleero birthday ye ndaba bwe yalinga muto nawereka bano bantu babiri banjawulo anti batugwe nondabako mu buto bwange oyinza n'oggweri nga ye yakyuka nnyo yoyo tukikola tutya batakyuka kale yoyo ne abamu ku baana be ne mukyala we it's a happy birthday today awo nga obalaba ekino kifaananyi kyaddako kuba abaana bakuze kati ekyo kyekyemyaka nga 2 oba omwaka oguwedde omulaba Solomon Kampala gyakoma eri abaana babatuuma ebibuga ne gundi onaani fina mugerwa abaana batuuma Santoni Sun City obeerako n'ekintu kyeweegomba n'ogaa nti abaana abange nja batuma bwenti kati nange mbeeramu nekiri kiŋŋamba nti abange nja kubatuma bwenti kaakati beebo abaana b'eggomba kyekyatuuse ku Bajjo munnange nno Bajjo bwe yajja wano ku Friday ye yali omugenyi waffe n'anyumya bulungi ebintu bye era yatugamba bw'aba afudde alina bannamwandu 7 n'abaana 8 mu bannamwandu mwe mulina owaffe kati teyagala nnyo mwogerako naye kakati ekyangu ennyo kiri nti bakyala ba Bajjo batandise obbatwala bwe yanywa ate obayita balabirira bakola ki abalabirira kati oyo ku ddyo kati onali noono kakati oyo ye Nash yibule omuntu yasoose kuŋŋamba nti naye linda kuba no si bakyala Brighton
ng'afuuse ne ŋŋamba ate ono Sasha nenzija ne nga Sasha omu n'agamba owange nzire Sasha gyali oba yayiika bafa ŋŋamba Sasha nga yafuna omugagga gwe yazaalamu owe wakiso ayiika ki naye gwe tolanga amufaanana in the first place ono w'enviiri empanvu tambuzaamu kati ono asemba ku kkono bamuyita Brian Baba kakati Brian oyo yafiira omwana gye buvuddeko abantu beebuuzizza nga bali bulala ne Mukabbajjo nga batijja oyo ye yayomba gye buvuddeko n'ayomba Sabbajjo era bannange gwe tolabirira gwe simanyi baki era n'ayogera bingi babadde mu bikonde ebya bano abaagala okwetta bavunaane abaasaze ebikonde n'ababitegeze Sefuko ne Mixi Mustafa ne ba tiktokers nga baagala okwekola ekintu mutegedde temulina maanyi mulinga abatalya mmere kakati ate muzze mu bikonde omu agenda okukuba munne afiiraawo ono asala empaka bamuvunaane ayategese bamuvunaane ne poliisi bagivunaane okkiriza otya ebikonde bwe biri tebalinamu yadde otunyamma yadde ekyayambye era defiri abagambye berekerawo okuba mawokota kuba eŋŋumbi eziriwo temulaba golola nga bakuba bannange bandi batadde mupaka z'okwesuna ekyo nekiggwa naye kyenalabye babadde bakubanga eŋŋumbi baziyisanga bbali oba bwe bati nga tebeekuba bwe netegereza oluli badde tebeekuba ddala babadde mu mizannyo ddala because kati naye kubombi ani asinga okuba obubi mukanyama Sefuko yasinga okuba obubi ono Miki ayinaayinamu ayinaayinamu era bw'omutraining asobola okugyamu kanyamanyama Sefuko kati obanga amunuunamu omusaayi kubanga byakozesa bingi waliwo abantu nga ne bwobawo emmere tayinza gejja kati nga Kamiriyo ngayo yagenda kwegamba atagejja atakogga atakola ki byonna atatyampala na Kamiri newalya ekirungi talya tasobola gejjamu yadda kati omubiri guno Katonda yaba yagutonda kati Sefuko omusajja kkuba eŋŋumi nakwasa akaba erinnya mu bulungi ne mu bubi omwana oyo kyekituufu katulabe ebikonde bino ebya ndowooza ekimpatiira ate tunagamba nti byazze kuba era ebya comedy abantu bagenza okulaba omanyi economy ne January ne February abaana badda mu kyalo kati ate tugenda mu kisiibo tegamba show zonna nezikka kati nebagamba bebetegese era abantu babaddeawo nolaba abantu abavunaanyizibwa Ragadi najja n'ayimba nogamba ani yasasudde abantu okujja mitwe ebiti naye nga tewerabira ku lwokusatu kisiibo ate Valentine's Day kati ebintu bikusobera ekisiibo tetulina kulya nnyama ate ekisiibo tetulina kwega kwerumya kyokka ate leero naku olukulu kyakazaako abaana ab'obuwala kafungula nkete twe twaliwamba ekirungi zonna nnaku nkulu za Kereziya Valentine's Day Valentino mutuukirivu yagatta abafumbo nga Kereziya egambye terigatta bantu tuli mu budde bubwantalo ate evvu era nalyo tutandika ennaku ana ez'ekisibo kya mukama waffe abasiraamu batugambye tetwetantala Valentine twefuule nti tuli singo nedda anti era tebibakwatako ngambye batugambye tebitukwatako tubeererewo kyava mu mutuukirivu Valentine eyagatta abagole nga baagamba dda teri kugatta byakomawo kati Kereziya bwe baamusiba finally naga nnina bagatta mukuttibwa n'afuuka omujulizi ow'abantu abali mukwano so kubeeranga ku celebratinga yes katulabe ebikonde ebyo ebitawoomesezza nnakabululu ate omusajja nga mutomeza ebisenge ye nga atomeza mpewo kitegeeza ndi musajja w'amaanyi nawe nabasuubiza sibaswaziza akusinzeeko essatu baziguliridde gwe nawe okirabye obedda mu mukuba buuza n'ono aguliridde okumanya aguliridde wedda ali mu ringi nga
ng'aseka ng'amanyi kye yakoze. Ng'amanyi kye yakoze. Sifo. Coach kasooka tubuulire yakuteeseteesa atya? Omuzanyi wange namuteeseteesa ekimala lwakubanga woomanye Uganda nti buli muntu yenna ajja okukola ng'anoonya kusomesa abaana bali mu kudda mu masomero. Kati nze nja kulowooza nti bale n'abategesi nabo bazze kukola kati osanga babadde ekyoja mu miro. Tetukoze ekisoboka tuzanye bulungi buli kimu tukikoze perfect. Naye nga bw'omanyi nti tuli mu Uganda ebyo sibyewuunyiza kuba Uganda ya bufeere bukumpanya na bubbi. Nze nazane Safco mu mmotoka ne batugenda ku professional boxing owulira kubanga bano bonna babadde bayiga ge mazima batandika. Miki abadde talina bwawangulira Safco kubanga byonna byakoze noona abikoze ki? Abikoze. Bwe bala professional boxing yandibadde draw. Nkuba obadde ondaba bwe mu bobbing nga ne mukuba. Enkuba ebyaddala nno. Alina wakubyeko ogamba nti ankubyeko wano. Safco tannatuuka kunkuba. Akola bw'ati kati jjukira si mulwanyi kyakola bakiyita kuwuuba kati of course ne wooba boxer ki wabaawe ya no ne Mawokota tagisobola bambi tasobola kuba kikonde ne kisuula mwana muwere wansi mujoga mujoga nkutumidde nnyo Kenya Sulaiman jayanjudde mukyala we mbuwamma nawe bagambe gamba mukyala wange namma nawe bagambe kanyongere banaye kuyozayoza rape yavuddeyo n'atulaga nti ali lubuto mwamusekerera waneeno n'abagamba museke nze mmanyi gyebyo ebifaananyi ku social media handles yabitaddeyo n'atulaga sikaani bye yafulumiza era omusama nze mulongo Jingo Show's wife Olugambo is my #1 program and today is also Jingo Show's birthday. Happy birthday Jingo Show. Happy birthday. Kubo kiri ndoza kibajja okukola batandika oddubala olw'ebusaabala. Kakati Bukenya Sula webale kubeerako naye waliwo olugambo olutambudde mu weekend ne lusukka lukwata ku Kenzo nani bwe yazaala nti omwana mu mukyala omubaka nno bo abantu bwe bagamba naye nze ngenda tutangaaza ekiriwo ekituufu omukyala weeri nebbi Arul County naye nga she's a national youth MP kakati bo abantu bwe bagamba kati oba ekyo kituufu oba si kituufu naye point eri emabega waakyo nze nadde ndiyiginga nga nnoonya kati waliwo omukyala agenda okwesimbawo ku kifo ekyo kati nga baga nti ono omukyala gwe njogerako ow'abavubuka nti emyaka agisusizza egy'abavubuka okukiikirira abavubuka kati gikoma ku 35 kakati nti ayagala kwesimba emu ku constituency kati mu constituency eyo waliwo omwalowooza nti gwagenda okwesimbako kati n'aleeta nti ku social media eggulire lidda muno nti naye ono agenda okujja kwesimbawo yazaala muono nabuuzizza oba yamuzaalawo bati yamuzaalamu naye mbuuza okuzaala mu Kenzo kiba kibi ate abantu kyebatamanyi mu public relations oyinza okugamba nti oleeta bwino omubi ku muntu ng'oyamba muyambi kati nze mba mukyalo oyo gwe bagamba nti yazaalamu infact nzikiriza bukkiriza nti ekyo kituufu nga kati ffe katuddire ono jangu wamma otukubire kampeyini eri nekijja ekintu kidda ku bikukujju kiba kyamaanyi yes ate free of charge. This peer consultation is expensive. Naye omuntu ogimuwa buwi free of charge n'agenda batabuuziza kiki ekizibu ekiri wano nga ndaba ku social media buli omukyayogerako nga nti nno nze nno sijja kujja buzzi nti ono bagambye yazaalamu ono nga nti kannoonyeeko ekisukkako binazudde bye era kale lwakuba yazaala wala nnyo ekyokubiri Lydia Jasmine yali taliiwo Carol Nantongwe yali taliiwo asirike kakati mbandi awo nezireeta Nancy Kombi ku Valentine oli eyatuwa akapera 2019 biva mumujjukira wano Bukedde ereeta baseremu Nancy Kombi nage Nancy Kombi olina n'emmotoka Nancy Kombi yafubutuka Masaka yoyo ku ddyo mumujjukira Alex mukulu gwe yagamba genda eri ekirevu nga kivuganya na nviiri ate yayambadde ennyambala ng'eringa ya headmaster akagatto katukula akakalu akasipi kapya
asibya ona muli wano ate akola oyo manager we yafuna ne manager ngambuza sebo ojira mu Valentine nti ati nza afuga Valentine isayimu lwaki temwamuteekako ku dasbalina omusajja ono nga ekivulu kyaffe ekyo tulina Valentine Masape eyo no eyaffe ate tulinawo n'endala eyaffe era egenda okuba ku dasbalina ebulengaawo ku Lwokusatu luno kakati omukulu oyo kakusabuliremu akujjukize kyaliko oyo ffe twamuzimba singa bannaye teyali Bukedde omukulu oyo yali badde atya Bukedde kumanya abantu bezimbye nnyo ono twali tuweze emyaka 25 buli serebu yakkiriza tutaddeko omukono ate si bokka n'abagikolako nakolayo ebifaananyi nga nva emakerere omuntu gwe basokoddemu ebina Judith Namulema Kasalabecca kimuli kya Bukedde yajja wano ng'ava gye yava gye sigenda kwogera nga bannaayibwa omutunulako katulabe omukulu Nancy Kombi. Wama Nancy Kombi ku Valentine eno kyenkusaba ekigambo Valentine andakimanyi kubeera kwetala Nancy Kombi loogi njipangisize kalungu wano awo wetugenda okusulanga mpangudde obukadde buno oli waawaye banzala kalungu Masaka district musaza lya Kabaka amanya gwani amanya gange nze Masaka Nancy Kombi amanya ga music nenga agaddala yenze Sengonzi Emmanuel nkolezo oluyimba olwo ani yaluwandiika oluyimba olwo natula nendwe wandikira nze kanga tewali annyambyeko n'omu ate ono yaani ono ye manager wange yankolera ku music wange yakola video zange Mampita Kayondo Maxwell ne kati mmwe kambuuze okuyimba wakuvaamu nabozzeemu kulabika ku Valentine tubeera nnyo mu nkumbi naye kati Valentine eno keyazze tusobolayo kuba ffe tulina oluyimba lwa Valentine olutambula vairo kati twazze kuba nze Kabaka alina oluyimba lwa Valentine mu Uganda yonna nebutambula n'ogenda naye oluyimba olwo kozi wajja otya okumanyika oluyimba olwo Bukedde ye taata ye maama bebandeeta 2019 n'osabula wafuna ki nafuna ebirungi bingi olw'ensonga namanyibwa kirungi nnyo seeguyo kubanga ntambula mu kkubo nze ntambula mu kkubo eyo nensanga abantu ne bampa ne ssente ab'ebitiibwa ne bantwalako mu mamotoka gaabwe olw'erinnya kubanga Bukedde kyeyankola osabudde akagatto nga nsabudde konna kalikkiriya akapale kyekyo akakalu ka headmaster osibye akatojji kwegamba sebo nnyirira wazaalayo ku baana ninayo omwana wange omu bamuyita Sheila Nantai kati yagenze mu P7 olina omukyala omu oba mabega ebya mukyala nasooka ne tumulamuko kati nyawo nga bumanyi nti bagenda ebweru kati namupakira n'agenda ebweru eyo mubakadaama ali mubakadaama eyo akuba kyeyo kyebweru nga nange bwe nkuba ekyeyuganda mwayimiridde mutya kapande ya parking ati owners risk emabega wammwe kati muli ku risiki naye okwagala Nancy Kombi oba ku risiki yennyini nga omusajja ono okwasaganya bulungi music waali omupya nakoze school ansem by the way school era nayo likodi banze mu ndongo nazze kukola likodi egenda etya baligamba abayizi musome bambi musome ebyo byoyitamu mwe muva obuwanguzi empoyo kumakyakosa n'obuyinja buli babujulizi walinga bakutikkira bambi musome abayizi musome ebyo byoyitamu mwe muva obuwanguzi abazadde abasinga beewola lituli mu mmwe essuubi mutusaasire. Okay, mkulikeyo mbulango bwa bakama baffe mabegako batugamba nti Facebook baziwera ni baleeta obukodyo biki byonna kye kigenda maaso zikyakola oba kino kiri mu gilaasi Facebook nsibe lwakuba abantu bali ku VPN kati waliwo abantu bannakampala abagenze wano ewa Honorable Nyombi Tembo UCC ne bamusaba mu bitiibwa tusaba Facebook eddeko ne bannyonnyola aliwo omusajja omu yagenda nti Facebook amaka ge gatabuka macha social media ne Facebook bitabula amaka kyokka ate yagambye obutaabaako kwayo ate agage gatabuka akasente nga tewali omanyi abakyala abamu akasitoke bwe libulawo kati oyo nga agasaluni ye waliwo anyway it is much VPN oyo yannyonnyodde bw'ateekako VPN n'ategenda ku Facebook ate ab'e Germany be bakasitoma baafuna oyo naye abantu bakyagina nabawadde amagezi
much as Facebook nga zigale nga tebinaba kukola business zammwe soke mujje ku Bukedde akalango kakolebwa ku bbeeyi ensaamusaamu kati minisita Nyombi Tembo Honorable Nyombi Tembo iriko minisita nirabidde namu naye nga asigala Honorable kati akulire ebya UCC abakulu abo kati nkuwa simu nga Facebook tenaggalwa mwala nga ku Bukedde ne Bukedde weeri era tevangawo 041 337 nga bakulagirira bulungi 041 337 000 ng'ofuna okuyambibwa ng'obuuza akalango kano ka sente meka kano bulungi nga baleeta bakuteera waawo kati naye bano okusaba kwabwe eri Honorable Nyombi nga basaba akutuuse mu gavumenti ne pulezidenti nti bannange eno kiri bubi abavuma abantu bwe banga baggala Facebook lwakuvuma abantu bakkakana naye bannaye embeera tegenda bulungi tumanyi bulungi nti cabinet etuula buli mande ndowooza akwatibwako ne minisita wa ICT Honorable Nyombi Tembo ndowooza ensonga yagikutuukiriza mwogeremukko bannange Nyombi Tembo yagenda nti kati mbiwuliriza kambitwaleyokko mu bansingako tuwulirize my business nakuzo zitambula nnyo kati online okusinga wano nti omuntu akusange wano tetukyayagala tambula kasimu nga bekimu okwemulugunya kwe batutte ku UCC Bugoloobi tuzze tunyonyole gavumenti gavumenti ebadde temanyi nti okugalawo kwa Facebook kwakosa nnyo abantu abawansi kati bo bagifuula nti yo yabyabufuzi naye nga Facebook si yabyabufuzi kakati nze ndi mukyala wa saloon wagendanga online no kola customer no posting ku Facebook omuntu alabya akaviiri ako ng'asobola okuva embaale ng'asobola okuva ekasesa ebyokuvumirako abantu bali byabufuzi nga bavuma byabwe ffe twali tukolerako bizinensi kyetubadde tutegeeza gavumenti ate abali ku VPN nga bagibeerako anti kakati VPN osobola ogikozesa naye jjukira bw'oba osaakinga VPN zino zijanga za njawulo basobola okukasuka Netherland basobola okukasuka Germany kati n'omaketinga ebintu byo ng'ate owe Germany yakukontaktinga so twagala ebeere free ate n'ekirala VPN ekosa sente nyingi tukozesa data mungi kyankosa naye nabukozesa nvu mwabo tulisolinga carpets mayimba g'abantu ng'abantu bafunira ku internet ku Facebook nokuva Facebook bagigala company yasigaza abantu 10 tuze wano ku UCC kunyonyola idi wa UCC Honorable Nyombi Tembo engeri okugala kwa Facebook gye kwatukosa ate ngebanga ligenze emyaka 3 yabagambye ate atunyonyodde nti ensonga aziwulidde era agenda kwongera okuzitegeezako abakulu abalala Facebook kyotugambe ekyokuvumirako abantu ekyagigaza baali batono population yonna ffe tugikolera business mainly tukiswali mbyabusuubuzi era byatukosa nnyo family zaffe ezimu zaayawukana zaadolonkana omukolo gwa weekend bannaye mwabaddemu emikolo mingi naye mwabaddemu ogwo nga tugenda mu weekend ogwa omukulu gwe bayita Charles Bale Mayiga mutabani wa Charles Peter Mayiga bwe baafaanana ennyo era bw'anaakulamu bw'ati n'ayongeramu emyaka nga 10 manyi Katikkiro Charles Peter takula nzo okuva lenajja mu Bukedde yomu ku baasobola okuba mikwano gyange naye bw'ati bw'abeera takyuka kati ono Speaker of Parliament Anita Among yabaddeyo omulangira wa Sajja David ne munne Marion kakati ate awo ng'abuuza yanekedde mu Gomesi abuuza Katikkiro kati n'olyoka olaba omwana bw'afaanana kitaawe bannaye maaso awo kumbaga yasombodde obadde abantu balowooza nti atolooza Charles Peter Mayiga si yawasizza luvannyuma nnyo Rebecca nze nti ono mutabani we olw'okufaana baawula myaka bw'otunula n'olaba nti naye ono ndowooza mukulu kati batunulire enseka yokka omuntu ali ku kkono ye mwana ali wakati omukulu ye kati naye bannange era bagaye kiteezaala tekyala kongs ayingidde obufumbo obutukuvu yawasizza n'abagereka waffe Sylvia Nagina yabaddewo gwe baawasizza bamuyita erinnya Sonia datusooka otunulira abantu abo bwe bafaanana walaayi kuno kwezaala ng'olinga ayakozebwa ati nayo kyambookya n'ateeka wali ate n'omwana n'asalira ddala akaviiri ng'akakitaawe naye noono ndowooza yamuzaala avudde ku yunivasite obanga ali kwero disaawo
kandekerawo tunaye twakola story ku Katikkiro ibadde why nagamba ensonga ezo tuzirekerawo at least tunyumyemu ku fake Gaza nambwa yamusinkanye namubuuza mulimba lwa questions collabo gwenga tolimu tigwe tondaba omanyi muzala wa nyogeto byabadde bingi nnyo oyo naye era naye yafubutuka Gaza wali mu kawempe kwetuma Gaza bwayise mabega wa Eden Service Park ebbala yashiba we bakolera ki we bakoleranga emirimu gyabwe munnange nze ndeka nga omwana akoze mirimu kale beebo abalwana juzi gye buvuddeko entalo ezitagasa mu bayimbi naye nga zikedde yakayingira atandikiddewo entalo abaana abamu balowooza nti bwe tunalwana nga zikola ki nga bituyamba nga basalawo dikola mu bulungi ne mu bubi Rap it to them. Gaza. Then call me the Gaza raga kabini kamba kubanda bisasa gala kusindika abanji bajeita buza ku man buza ku Julio buza ku everyone amazina mugagende pola temukuta yechi bam sawe no oli mu mulimu gwa kusitula bana sigwe mulimu gwendimu noli wajjanga era yetaaga support yange nange nsobola nkimukolera twagere ku kolabo eya ne questions tufenga tetwakulabamu era tetwakuwulira mwendi lwaki tewampuliramu eya kamiliyoni ne questions naye oluvannyuma questions yamala naku wawulira oyo nakiwulira kimpesa ekitiibwa kubanga bangi abali bazolera ebiseera ebyo oba akadaako bangi abali bazolera nti abo bageto bikiisi ba artist naye kimpa ekitiibwa nti omuyimbi ng'oyo omunene wavaayo nampanirira n'agamba oyo mwana mumuwe tayimu oba mumwetegereze kitegeeza alina muziki wammiitinga era twamiitinga tukola oluyimba mu studio oluyimba olupya okuleka lunene congratulations olaba otuuse neeyo ekitegeeza tukusuubiremu bingi Okay, mkulikeyo mbulango bw'abakama baffe nga nyongera okujjukiza oyo eyatuuza omwana wa P7 nti abaana batandikadde okusoma abasiniya wano atanatwala mwana yanguwako omutwale akakinge up ne bannengo omuntu ambuuzizza lwaki Drake Lubega atunda ebizimbe bye esitole eri mu Bukedde wa leero genda osoma olugambo olwo si lugambo kati ago mawulire gali mu lupapula luno olwa Bukedde kuba akimbuzza nnyonnyola bulungi nga balina theories nyingi naye ati nedda soma Bukedde byonna abikutuusirizaako erinnya liri Ssaabagambye bamuyita Sonia Elizabeth n'Abagereka omukyala eyafumbiddwa mutabani wa Katikkiro omusajja yafumbirwa omukyala eyafumbiddwa omusajja yafumbirwa iye anti omusajja bamufumbira kati yafumbirwa nze manyi nti simanyi naye kale mutabani wa Katikkiro yawasizza amannya omukyalo oyo gwenjogedde baagatiddwa omusumba we waffe nnyo Severus Jumba e Masaka tugendako ewa Musa alina Miss Uganda 2023-2024 Kalema Hana Kalema oyo naba muganda wange Kalema mu bitiibwa Okay, Musa Semwanga muganda ku Bukedde TV1 olunaku olwaleero atuline Miss Uganda tubikyuzizzaamuko tugambe katugendeko mu beauty naye nga wire enkuba yeetandise ottonnyo omwana ono alina enviiri ze ennungi saagala enkuba ezikube naye nga bwe tutambula mu maaso ng'osese nga njogedde ku kyenviiri kuba naawe wakyose nze ndi mukyala musanyufu mba nina okusekamu kyogaa tofuddeyo nga mpaddeko enviiri za mbinge gentleman kubaza bbeeyi enviiri zikumalako sente nga meka buza abakyala abali eyo akakabuzo nkalekedde abakyala bagenda okulaba eno interview. How often do you change your hair? It depends. Nsinzira ne ku mood yo. Akaviiri oyinza okukambala ne kakunyumira oba nawe ng'oli comfortable n'okamalamu week oba bbiri. Waliwo olwokola akaviiri n'okamalamu ennaku bbiri, so it depends. Nnaku bbiri? Kintu kino ng'okiwanise? Nedda sinze. I'm just talking in general. Naye nga gwani? Amanya nze Hana Kalema Tumukunda. You know Hana bulijjo gwe boogerako? Ono mwennyini. You're beautiful. Thank you so much. You deserve to be Miss Uganda. Ngenda kati anti kubeera Miss World. Ogenda kuwangula Miss World? Nag. Naye nga wire ky'olina omumanya ekyaleero tulina beauty naye ga tunamalako wire n'enkuba eno
tetusobola kumalako. Singa nfuna kachansi mina wewe twende pewe suso kumfua. I can take you to a whole other level. I want you to be my girl. Nandi kutute. Musa Semwanga muganda nga tulayo naje tusinze okutulaba. Wali enkuba etulemeseza. Naye wali kyembadde kitukozesa wali omwalo ono muwanvu ebirungi. Embadde njagala nga muwire buli watambula abantu basobola omulaba from head to toe. Naye kale Mukama tasobodde kibeera naye tumuyina olunaku olwaleero. You ever smiling onyiga kodde? Lwaki mba nyiga? Teri kikunyiiza. Omanyi bw'oseka bagamba a smile brightens someone's day. Kati gwe bw'oba onyize nze nenzija ne nkusekereza ogamba oba kati aseka ki? Olaba ombuuziza why are you always smiling, meaning it has affected you somehow. Anono nga yeeyagaliza. N'amalako naawe nga weeyagaliza. Nedda just kugamba nti abantu tulina okusekamu tetulina kuba banyiivu all the time. Kale lwoba onyiize ki ekitera okunyiiza? Naera tebibula bibaawo naye tolina era kufaanananga bizibu. Yalombulira ekintu kimu ekitera okunyiiza. Saawa zino sirina kye ndowoozaako ekitera okunyiiza. Ne bwe bakwogerako ebikyamu tonyiiga? Kale ate lwaki onyiiga? Bwe bakuwayiriza nti olina omuyimbi gw'oyagala onyiiga tonyiiga? Buli muntu alina eddembe okulowooza nga bw'ayagala. Tebikunyiiza. Kati nze lwaki mba nnyiiga nga gompadde opinion yo? Nkuleka n'olowooza nga bw'oyagala kasita nze mba mmanyi ekituufu. How old are you? I'm old enough. You're old enough. Wengeri gy'oattakingamu questions zange, you seem to be mature. Maybe bw'oba otyo bw'ondabye eyo opinion yo. Do you read? Do you read? Yeah, I try. Katabo ki k'osoma kati current? Asina katabo ke nsoma nti particularly I'm reading this one. But I read. I even have my sister, Oliver Nakakande, yakafulumya katabo. So I've been reading that book so much. Which chapter mu katabo ka Oliver Nakakande gy'osinga okwagala? Genda okagula okasome. Onkutwala speed, lwaki bankubbirako ku bigezi? Kati gwe yawandiika ku Girl Child nga bamubonyaabonya sexual harassment. Keeko kennyini. Okay. Have you ever been in such a situation gye yawandiikako? Which situation? Gye yawandiikako mu katabo. Yawandiika ku situations nyingi, how you grow up, bintu by'oyitamu ng'okula, and I believe nze nyinza okuba saayitamu exactly bye yayitamu naye nange nina embeera gye nayitamu nga nkula, so it's relatable. Wayita mu mbeera ki ng'okula? Nze omanyi nakulira mu kyalo. Mu kyalo? Kati nga ntambula kumpi 10 bambi sirimba era abamanyi bajavayo bagamba oyo mwana talimba nga tutambula okuva ewaka mpaka ekinoni. Maama wange Miss B namulaga akasomero kange nasomeramu mu primary. Ekinoni ewaffe nakaseke ng'otambula kumpi 10-15 kilometers n'ogendayo n'osoma n'okomawo saawa 7. Kati twaddukanga nga tugenda ku ssomero nga batupakingira 1 liter of milk, those are 2 cups. Ng'ogenda odduka ogenda tuuka ku ssomero ng'ennyota ekuluma n'oganywa gonna n'ogamala zigenda otuuka saawa 7 ng'enjala ekukala. Lwaki tolya mapeera? Awo ewaffe amapeera tegaaliyo bambi. Ffe twali tulima mmere naye tetwalina fruits. Naye kati fruits si ze nnyingi ennyo ewaffe eyo Nakaseke. Mu kyalo si luweero eno kuba eyo balima nnyo fruits. Oddayoko? Nzirayo ne kati naakavaayo. Waddayo ng'omaze okufuna engule eno bagamba bati? Baasanyuka nnyo ne bagamba bannaaye tubadde tetukikkiriza naye olaba ewaffe ekinoni naffe tufunyeeko ku ngule ebyaddala kasomesa abaana kuba tebaagala somesa abaana ba buwala. Bo balowooza nti omwana w'obuwala bw'atuuka mu P7 aba afuuse muntu wa kufumbirwa. Kati yeeyo mentality gye baali balina naye kati they have changed. Gwewawona otya? Nze taata wange yali mukambwe nnyo era ng'ayagala asomesa abaana be kuba yazaala abawala nga tuli bawala bangi. Agamba abaana bange nja basomesa so that they become something. Ate naye yasomako, so he knew the value of educating a girl child. Mwe embeera yonna wali olowooza olibeerako Miss Uganda? Nga nkyali muto nnyo nali sirowooza nti nja bbeera. Naye lwatandika okukula nga nkula nga ndaba taata wange yali chairman LC1.
ne kati nno kati yalinnyako ku ddaala shout out to my dad nedda kati ye yasooka n'ogula emmotoka mu kyalo taata kati nga ndaba taata wange ng'aba agamba abazadde ku speech day kuki he's always telling parents banange educate your girls omwana w'obuwala ayinza okuvaamu ekintu ekyenjawulo kati nga mulabirako nnyo ne ngamba kale nange njagala kubeera chairman njogere nga taata wange naye nga nze ndi mukazi saabeera chairman so bwe yansomesa nitandika okugenda nga nkula nenjagala nfuneko ka platform nga nange nsobola okwogera eri abantu ne mbagamba bane musomese ku baana do this and this kati bwe namala senior 6 given the opportunity to presented itself to me, I was like, let me go do this. Kati nenchitira mutata wange ne mugamba nno mzee kino kiri wano bwe kiti era kati tuba ne platform gwe kubamu akafaananyi nga nsinze ngule nenkomawo ewaffe ne mbagamba kino n'agamba ha kuwadde emikisa genda owangule era ne mpangula ekisezo otambulira ku blessing ya taata wo kituufu ate maama story kinga tomwogerako maama wange simumanyi nnyo kuba simulina but I have another mother who raised me. Tudde ku maama wo oli owaddala ya passing on RIP, right? Which year was that? I don't know, but I think I was 2 or 1 there. Toyina memories zo za maama wo yennyini? Ziri memory gye nnina eri emu lwe yafa kuba I remember very well when nga bamuleese she died because of cancer. Buli lwe yali yazaala abaana nga bangi nnyo so they would operate her kati ne bamukomya ne bamugamba lekera okuzaala because it's going to result into something. Era omanyi abantu bedda nga bo they be like nze sigenda kukomya kuzaala katonda ba yantondera abaana bwe bati benja okuzaala. So my mom continued. She resisted the doctor's advice. Kati do bamala okuzaala nze complications ne zeeyongerera ddala kwe kufa. Kati lwe yafa nzijukira bamuleeta bamuteeka mu kayumba kaffe. So people were seated inside kati nenzijja ne mulaba. Yali alina enviiri empanvu era mama wange yali asiganye obwala obwa white. Kati nenzijja ne musanga nga yeebase mu suitcase. Nengamba Mama yebase. So everyone in the room started crying. I was like, why are you people crying? My mom is sleeping. Nga nze manyi yebase. Kati we bamuziika nendabawo nga buli lunaku ngendawo lweggulo. Kati ekyo kyaleetera ne taata wange okubeera depressed because every evening I would always go on my mom's grave and be like, why is mommy not coming out? You people put mommy here, why can't he come out? Kati taata wange, he's always telling me that memory. Nga manse mama wo yafa netekyanoma nekyasinga okulaba nga gwe buli lunaku ogenda on your mom's graveyard to tell her to come back. In situations ezikutuukako mu bulamu n'ogamba I wish my mom was here. Of course zibeerawo nnyo zibeerawo buli lwofuna achievement oba oyagala agirabeko ate taata waffe yatugamba the reason she educated us my mom told her to mbu yamugamba nga agenda kufa make sure you educate my girls. Kati any of my sisters when they graduate my dad is always like I'm happy I've fulfilled my my kati ebiseera bye bamaze okulangirira ate ekyaddako awo contacts ne zikyuka kyemanyi wagulirawo n'essimu empya. Of course, people are going to be many to congratulate you, to, give you jobs, kuwaka gig. Naye kisinzira ku g'omuntu, how are you going to know who is the right one? Abamu bajja kujja, they put that shade on, you can't even tell. Sometimes, kisa kya Katonda kyokka kyennyinza okugamba nti kyekituyamba. Sometimes you realize, ate ne intuitions zaffe zitugamba nnyo ku bantu. Ugamba naye gundi eno mwekingira. Kati sometimes when you try to block that ear, you always get like a problem. Okay, your first time werabye guy Kalanziwire, right? Right. Intentions zo zigambye ki? Ono mbadde sinnamuteekako nnyo maaso naye muteekeko azigenda kugamba ki? Kati ono tezisobola kugamba because I'm just seeing him. He has not approached me. He's not a person who is willing to, proposing an idea. No, ate golowooza nnyo ku birala. Toyina kyomukati okenze
Gwe nakwekengedde dda. Ondanga kifeesi n'amasimu gamu gakwesa eri kale wanekengedde dda. Kati golabe eyo mwogeddeko ki? Omwana ono naye leka tekyayogedde kyakyoge. Okay, ngeyogereyo mu maaso mukunekengero okwo okimanyiza kukyaziza wa tuyinza ogamba cut delete naye wangambye twogere amazima abantu babeere relatable kati tomanyi bayinza okubayo omuntu agenda okubiratinga ku kyenjogedde n'agamba yandiba nno omutuufu. kale ebyo nga tubivuddeyo ebyokunekengera. Challenges ezijja ne crown eyo, what challenges ezijja neyo crown? I know jeziri nga ate nnyingi mpaka 5 esooka. Sigenda zikuwanga bw'ozaagala nti eno nejja naye nze nsuubira ekintu bw'oba okyagala gwe ng'omuntu nze nensalawo ku makya ne ŋŋamba ngenda kwesimbawo mbeere Miss Uganda miniga oba ogumidde ebinajja kuba ffe ne bwe tubeera mu bootcamp batugamba nti bw'onaakeera ng'osinze bayinza okutrashinga abantu bayinza okwogerako bino ne bino but get ready. Sometimes oba toli ready because when you face it you actually feel like you were not ready at all. Naye ekintu bw'oba okyagala you learn to adjust. N'ogamba yes kino weekiri but I appreciate the fact nti nafuna engule kati kantunuulire ekirungi tomanya kijja kuneerabiza ekibi ne challenges endala. Okay. Besides being beautiful and intelligent kuba crown eyo si ya bulungi bw'okola intelligent, wandyagadde abantu bakujjukireko kinga Miss Uganda? Of course bw'ojjanga Miss Uganda ati kati nze ngenda leeta engula ya Miss World ekyo kyokka kyennyini bagenda kunzijjukiriranga okwo. Miss World amwewulira Brenda confidence eno gijjaba, you're too confident. No, I'm not being too confident. I'm just trying to have faith in myself and be hopeful. Sometimes you just don't have to be too negative. Kati nze bwe nzija wano ntandika okugamba nno bagenda kunsinga kino kigenda beerawo, it will happen. Okimanyi akamwa kaffe katoozi. So whatever you speak, you never know, it might happen. She's a bright lady. Oli mukyala mutuufu. Oli mukyala Nero Nsereko. Ogamba otya? Oli bulungi. Omukyala mulaawo antwala speed. Okay. Njala twogereko ku bintu ebikunyumira nga gwe omuntu. Kyemmanyi olina personal life. Nnyimba ki ezikunyumira? What kind of music? Nze simanyi kwawula nti reggae ate waati. I just enjoy all music. Okay. Kati tudde kuba artist gogamba nti oyo ennyimba ze wezijja ku TV oba radio zinkolera. Oh wow. We Uganda wewe. Abe Uganda bonna banyumira. Bakunyumira. Waliwo gayita Vairota. Aina akayimba bakayita extra funa aina risk n'obulala. He's a good artist. Ate ayimbira abakyala balungi nga mmwe. Era koona ogwa mu gaapu ze simayina kumanya. Sisuubira nti kyazigwamu. Okakasa? Katumale wano mukolage. Muyimbi kyogambye abe Uganda abe bweru bayimbi kyabakunyumira? Nze nnyumirwa nnyimba sirina muyimbi nti particularly ona nnyumira. Okay, oluyimba olujja vibe gy'ogenda naye waba Fireboy waba David Omo. Naye njagala Kiss Daniel. Ye yayimba Buga. Okay, Kiss Daniel yaliko wano last year. Era nagenda nali nkyali muto yajji. Wali already ba crown is. Nali nkyali kaana kato. Ne kati baba kuwa crown eno osobola ogenda out nga bwe wagenda ngedda. And which places do you normally go to? Of course, bikyukamu. Casablanca. Ate yo yeriwa. Eyo sigimanyi nagimanyi. Waliwo gye bayita 4 Points by Sheraton. Eyo hotel. Ati nnoonya ebifo gy'ojja. Nayo nali mpitiddeyoko. Savan Sports. I've never gone there, but I think it's a nice place. It has nice food. Naddala gw'ayagala okusigala ng'olimu eyo figa. Balina mmere ki? Local food. Local food. Ate nze njagala nnyo local food. Wali olidde ku kigere? Ekyaki? Ekyente? Sijjukira bulungi. Kati omugendeeyo ku zi international kanziyite
competitions wabeerayo different meals gwe abagamba nti njagala eno meal oba bagamba ali ekiriwo kyonna kati engeri gye sinnatuukayo simanyi bulungi naye nalabyeko Former Queen ng'apostinga omuceere kati nze ndowooza onootuukayo jasaba nja kulya muceere. Brenda, do you want to talk about the Miss World thing? Miss World bakulonda batya kuba twagala ekirooto kye kituukirire ekyokuwangula Miss World kati ku kya multimedia balina app eya Miss World bagita Mobster naye yo app abantu ababulijjo osigninga in no searchinga for Hannah Karema, then you keep liking pictures buli kifaananyi ky'olikinga that is one vote. Ne ku Facebook same waliyo Miss World Uganda Facebook page. I think it's the same process. You like the pictures, those are the votes. Zigenda beerawo ddi empaka? Empaka zino zaasembedde ngenda next week. Kwa leero obadde ku embassy, right? How was it? Embassy ebeera stressing? Ebeera stressing naye twebaza Katonda nti ebyange bibadde smooth. Oyiseewo wiisi nga bakulabira eri bagamba jangu. Nedda mukwano. Naye tebibadde. Okay, oyina idea ku Miss Uganda ogenda mu masomero. Do you have an idea about it? Sorry? Miss Uganda muyina gye mugenda mu masomero okulonda abaana baabalonda dda. Miss Uganda High School, first princess ne second princess. Kati ekibulayo ndowooza kukola CSR, kukola nabo mirimu, kubalaga ngeri gye tukikola. Yeah, and it's going to be going in schools. We are calling it a wrap. Are your last remarks? My last remarks, I want to appreciate all the people, Ugandans, who have tried to go there and vote for me on Mobster. I've seen a few people who have tried to log in, and to those who have not yet, kindly go, register, search for Hannah Karema, like each and every picture every day. You never know, we might bring the crown home. Kati zinange anti nkyali kwongera n'abaagaliza well wishers abandyagadde okugenda nange naye mu mpaka waliyo ka special offer. Olimba? Sirimba. Era kati mu contact kati ogenda kubuuza Miss B akugamba ebisinga ku ebyo naye nga ka special offer ko weekali. Kyakabi Uganda Airlines toyanziza ndowooza ne companies endala zijje weetaaga companies z'engoye. Engoye zo nafunye dda bambi ba designer Fatuma yampadde, Hazi yampadde, Anita Bell yampadde, Beleza yampadde, Zack Styles, Cass Divo Collection, Mary Stitches, Joe Kisaka, Green Amber, Joan Jade. Njazambala. Oyaga nnyo okwambala. Njazambala z'engoye. Kale, thank you very much. Akalanzi wire obadde wakabi olunaku olwaleero Araneere enkuba yamulemye okukwatamu naye tugendedde awo tuvudde eri ne tutuula wano. Brenda Nanyonjo ogamba otya olunaku olwaleero? Brenda Nanyonjo by the way ina story oyinza omuyita unsung hero behind bano beauties zonna. Toweza like close to 15 years ng'oli mu kintu kino abantu beebuuza okiwaamu ddi omulala akikwatemu Brenda Nanyonjo. You're 13 kati okiwaamu ddi omuntu omulala akikwatemu? Tali wearing cheetah. Tali wearing cheetah. Paka kuwulira bubi. Naye nga tweyaza gye tweyazege musibe bulungi mwerawo. St. Benedict Nasaran Primary School Mukono Nama ly'abawala n'abalenzi lya Kisulo n'abave waka bakkirizibwa okuwandiisa abaana okuva ku dekeya paka ku P7 kugenda mu maaso okumanya ebisingawo tukubire ku simu ezo wammanga. Okay, Segya waliwo eri awanguddeko ekya Miss Uganda emirundi ebiri oba gisuka mugumu? Nedda. Kubanga nti emyaka giba gina time teba 18 paka 22 oba 24 kati banga ogenda okuraininga ogenda okudda nga tekisoboka ate nekira baba kuwadde obuvunaanyizibwa gwavunaanyizibwa environment ekusomesa abaana abawala kweyisa beyise batya oba okyasomesa ate toyinza kudda eno mabega naye nkutumidde nnyo Brenda Nanyonjo ogi wange Makerere University avunaanyizibwa ku nsonga eyo ne Silvio oli babitandika edda twali tukyasoma nzijukira nnyo Salman Asanga New Vision yawangula Miss Uganda loza 2000 New Vision yako mte Miss Senegal omwana yali ava Senegal najja na wawula Miss Uganda very confusing ne sawa eno
omukyalo oyo afumba ewa Salimu Uhuru abafumbira piraawo ow'eggombola Kampala Central Miss Uganda biro ne Namiro eyava e Bungereza najja n'awangula oba Miss Uganda oluzamma ate gwe wakulirawa ng'amanyi oluzungu luyita muzungu naye ng'ebyawano tabimanyi. Elizabeth Bagaya bagambye Elizabeth Bagaya happy birthday 82 years waliko Miss Uganda. Kale katuve wano kale katuberekereze tusinkane olunaku enkya tubalekere Emboozi za Booda mweraba.